Wow, programu yafulumya yenteekateeka engeri ekibiina kya National Unity Platform ekigenda otambulamu era nga wagirabye gwe mukwano gwange ali ku UG Updates. Programu wagirabye engeri gyetugenda otambulamu. Olunaku olw'enkya tweteekerateekera bannamukono kubanga tusisinkana pulezidenti waffe ng'agenda kulabikako mu kitundu kyaffe eky'emukono. Mukwano gwange yeekuumirira ku UG Updates, nyongera maaso n'okubuuzaako kyokola kyamaanyi nnyo. Abafiiriddwako abaabwe nyongera obbasaasira, nammwe abalina abalwadde Mukama abagumye basobole okuba nga bakuba ku matu. Bakwano bange bali ebweru, Saudi, UK, Oman, Qatar, Saudi, mwenna nyongera okubalamusaako ng'omukwano gwange ali eyo. Kugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku UG Updates, gwe muganda wange ampuliriza. Naye nkutegeeza nti gwe atanaba kusubscribinga, ngenda maaso n'okusubscribinga. Saagala weerabire subscribinga tusobole okuba nga tubeezaawo omukutu guno ogwa UG Updates. Mukwano gwange kutegeeza nti no olunaku olw'ejjo twalabye nga puroguramu zikyukakyukamu ku ntambula y'ekibiina kyaffe, kutuwa engeri gyegenda otambulamu. Omukulembeze we yamaze okulisiivinga information ku ssaawa awo ng'emu yavudde eri abakulembeze ba poliisi okusinziira ku nteeseganya zaabwe nga bwe zaabadde, nga balina obukwakulizo bwe bataddewo. Omukulembeze n'agamba nti okay, bwekibanga kyekyo so tekijja tulemesa kuba nkuŋŋaano zaffe, kintu kyangu nnyo katukole rearrangement of the program. Era n'akola rearrangement, program nga yafulumye mwagirabye, era table yafulumye bulungi nnyo nga mwagirabye engeri program tuwa gyegenda otambulamu. Era mukimanyi bulungi nti olunaku olw'enkya tugenda kubeera mukono, ennaku z'omwezi 29 tuli mukono. Naye kinjagala tulowoozeeko gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Okuteeseganya okwabaddewo n'abakuumaddembe n'ekibiina kya NUP nga bajja bateeseganya engeri poliisi gy'ebadde ekyankalanyamu enkuŋŋaana zaabwe, ejja n'ebiyimiriramu n'ebyonoona. Naye njagala nkutegeeze nti ebimu ku bibadde batambulirako aba National Unity Platform, bimu ku bibakkaanyiza kwe badde bajja babiteekanga mu nkola. So saagala mukwano gwange obeereyo weeyibaale nti mu bino bye baakyusizaamu waliwo ekipya kye baakyusizaamu. Temuli kipya, wabula bakulitisayizinze bukulitisayizinzi. Oba osobola okuntegeera? Bayongedde kukkaatiriza bukkaatiriza, naye nga bulijjo bibadde bikolebwa. Kati saagala obeerayo weeyibaale nti olw'okuba bakkiriziganyizza nti abakuumaddembe nga bwe bali abakuumaddembe banaalekera nga bo bwe baliwo okuwa bannayuganda bakuuma n'ebintu byabwe bawa eddembe, banaabalekera eddembe olunaku olw'enkya nga bali emukono. Kyenjagala weebuuzeeko, njagala weebuuze nga Kyagulanyi atuuse emukono, tusuubira abantu 10,000 okwaniriza omukulembeze wa National Unity Platform. Jjukira bo abakulu ba poliisi adde bataddewo akawaayiro akagamba nti mututegeezeeko ku muwendo gw'abantu be mugenda okubeera nabo mu session yonna gye mugenda okukola. Naye nga muli olaba kisoboka, omuntu alina obukadde n'obukadde bw'abantu, tosobola kutegeera bukadde bumeka obugenda okujja. Kati olunaku olw'enkya abantu bangi abagenda okwaniriza pulezidenti waabwe, gw'olowooza 10,000 mmeka ez'abantu ezigenda okujja? Gw'olowooza ebitongole by'obukuumaddembe binaakitunuulira bagende mu maaso n'okuwulira obujja ku 10,000 z'abantu abagenda okwaniriza Kyagulanyi? Yo waayi baneefuula ng'abakuumaddembe nga bwe banaabeera ne basalawo okukuuma bukuumi omuntu wa bulijjo n'ebintu bye n'eddembe lye ne bucyankalanya ddembe lye. Ngolowooza kinaasoboka olunaku olw'enkya? Ye munnange, magezi ki ge wandiwadde oba butya ekibiina kya National Unity Platform kye kyandikoze okulaba nga kyewala obuvuyo ng'obwo okuva mu bakuumaddembe? Gw'olaba puroguramu gye baakoze, organization gye baakoze,
eneebamala okubala nga bali successful ku ttwa yaabwe gye banaagendako, oba gwe ogitunulamu okyalabamu errors. Gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates. Kutegeeza nti njagala tubeere nga tuwaŋŋanamu ebirowoozo okuba nga tubawo nga tubatangaaza so that nammwe mubeera nga muli mmwe bafutuwoko sorry mwe ba mobilizers abali eyo, nammwe nga mulina ensonga ze mutunuulira ne mumanya ne wabaawo ebimu bye mwewala, musobola okuwa idea nti katukolewo tuti kubanga kino ekibiina tuli wamu kya bumu, ensonga lwaki bakiyita National Unity Platform. Oba okitegeera muganda wange, twagala okukola ekisoboka tulabe nga mobilization zino zitambula bulungi nnyo, singa ezaali ndowooza alaba lo nebaamukasukangawa era abantu bagendangayo, nebaamukasukangawa era bagendangayo. Mukulu no baagala akolere mobilization ze mu city halls, mu bizimbe ng'ebyo, kubanga basuubira nti abantu abagenda mu kizimbe bayinza omulekera ekizimbe nga kigendagendamu abantu nga 2 kati bo ze enteekateeka zaabwe. Mu byonna bye balaba olaba nga bagezaako kulemesa kibiina kino kubanga kibuna eri abantu, eri mmwe bannaggwanga, naye tekigenda tulobera kubeera nga country wide tour egenda mu maaso, mobilizations nga zigenda mu maaso. Gwe muganda wange yeekomera ku Yugi Updates kugamba tuwerabira ku subscribinga gwe muganda wange omupyaliko, sharinga, likinga, commentinga, tubaganyemu ku birowoozo gwe mukwano gwange ali eyo. Lunaku lwankya ab'emukono kiwa mumpulira, naye njagala tubeere bulindaala kubanga ensonga nnyingi nnyo zituyinza okuba nga tetulowoozezzaako eziyinza okwapeninga olunaku olw'enkya. Kimanyi muyiwawo emibiri era muli beetegefu okuyiwawo omubiri ku lw'enkyukakyuka y'eggwanga lyammwe, naye nga tetunnayiwawo mubiri tuyinza n'okuba pulaani n'enteekateeka butya bwe tuyinza obbiziyizaamu ebiyinza okuba nga biremesa mobilization okugenda mu maaso. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates kugamba tuwerabira commentinga, tuwerabira ku subscribinga, kubajjukira nti nagambye osubscribinga kiba kya muwendo nnyo kuba kyekinywezaawo amayengo g'omukutu guno okubanga gakyakutuukako. Gwe mukwano gwange yonna gy'oli gy'osinzirira, kobeere ng'oli Saudi, oli Qatar, oli Oman, oli Oman, oli USA, UK, abali e Canada, mukola kyamaanyi nnyo okubanga mwekumira ku mukutu guno. Mwabagaliza mikwano gyammwe channel eno ne mbagamba subscribinga, channel egenda kuba etuleetera byakabi, tugenda kuba tukolerako mobilization zaffe, bagamba mukola kyamaanyi nnyo bwe mujja mukamalizeewo. Mwenna abali mu buzibu sabye Mukama abasaasire abagumye, nammwe abawa amaanyi n'obuvumu okubanga mulwanirira enkyukakyuka yammwe, eggwanga lyammwe. Gwe mukwano gwange mpuliriza eyeekumidde ku Yugi Updates. Kwagala nnyo, bingi bikyajja, ebintu kamaala tukyabireeta okuva mu kibiina.